Projekiti y'okutuusa amazzi mu bitundu by'ekibala etongozeddwa nga yakwementa ensimbi eziri mu bihumbi 2.6 ng'eno yakuganyula ebyalo 11 mu ggombolola y'Nyamarunda mu disitulikiti y'Ekibale. Bw'abadde atongoza projekiti eno minisita w'ebyensimbi n'okuteekerateekera eggwanga Mattia Kashaija alaze okutandika projekiti ennene nga zino tezitera kuweebwa bannayuganda naye n'asaba abavunaanyizibwako gaba kontrakiti okukikyusamu kubanga obuzibu babagwira ate ensimbi bazitwala waabwe. Ono avumidde n'abantu abakozesa obubi embeera eriwo mu ggwanga ategeeza nti eyonoona ebyenfuna by'eggwanga okutwaliza awamu. Please, why we are conducting ourselves in this politics of whether tujikwatako, we should behave civilly, we should behave orderly. People should be given a chance to say what they want to say. Nobody has a right to prevent another one to say what he wants to say and move according to the law. Leonard alikiriza akulira kampuni ya Leeds Uganda Limited eweereddwa contract eno agumiza abantu nti omulimu ogenda kutambula bulungi. I can give a guarantee 100% that we are giving quality water which is well piped, well treated. Nebaza NRM government of Uganda for okutuwa amazzi. Ebyo nga biyita abantu ab'enjawulo beetayo emisinde egyatumiddwa education run egiteekeddwa ku kisaawe Kololo nga mu bano mbaddemu abantu okuva mu bitongole bya gavumenti n'abaana b'amasomero saako abantu ssekinnoomu. Okuteekateeka emisinde gino kiddiridde abaggwa okuzuula nti disitulikiti y'e Karamoja n'ebitundu bya West Nile tebirina bibiina bya nassale ekiviiriddeko abayizi obutateekebwateekebwa bulungi nga n'ebyensoma tebabitegeera. Kamisona mu minisitule y'ebyenjigiriza Omala Peter ategeeza nti minisitule eno tennatandika kujjumbira bibiina bya nassale mu Uganda ng'enkola eno eri masomero ga bwannannyini gokka. You know that ECD is an area which has been neglected for quite a long time. But today we have a lot of the early learners being brought into a formal environment of instruction. Wilson Asimu akulembeddemu enteekateeka ez'okuzimba ebibiina bya nassale ebiri ku mutindo mu masomero ga gavumenti e Karamoja ne West Nile agamba nti bakusooka kuteekawo bifo bya nassale bina mu ssente ezifuniseewo nga balinda enteekateeka endala okuva mu gavumenti. Kubeno mu kibuga abazadde bagezaako okuteeka abaana yakutwala mu nassale naye ate mu byalo kizibu kuba tebalinaaki. Kati mwezo areas ebbiri zenjogedde ku Karamoja ne West Nile waliwo obwana okuta obugenda ku ssomero myaka 35 okulinda emmere ey'obwereere ffe bwe twagala okukola ki abawanguzi emisinde gino baweredde ebirabo okubadde emifaliso n'ebintu ebirala. Rebina Nantale yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.